Dr. Jose Chameleone beeguddeko ne Cindy wabula bannange Cindy akaviri ke yasaze muganda wange wali kamunyumidde ate okamalako obumazi mwana muwala munange ate Cindy sanyu byengenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate Shiba Kalungi nno avuddeyoko wano alina update munange ate empya oluyimba olupya wuuno nno abadde akakasa bannange esayidi eno ate nga mwana muwala munange ate Spice Diana Spice Diana nno naye tatudde esayidi eno wuuno alabiddwako mu studio esayidi eno. By the way byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba naye nga kansooke nkutegeezeko ko wali Dr. Jose Chameleone beeguddeko ne Cindy naye bannange Cindy sanyu akaviriko ndowooza okalengera munnange yakakyusizza wali sitayiro biralamu era nga boogezako okulaba mwana muwala munnange ate Cindy by the way wabaddewo ko wali show era nga beeguddeko wali Dr. Jose Chameleone bannange naye abadde nga yeesaza ebikumba era nga boogezako okulaba naye nga mwana muwala munnange naye Cindy nga naye ayaka obwaka nga bw'olaba munnange ate mu katambi ako. Cindy engeri gy'abadde yeeguddeko wali ne Chameleone n'amuwamukaawo aga omulundi ogusoose esayidi eyo mwana muwala munange ate Cindy kw'ossa ate ne Chameleone esayidi eyo kakati naawo nga nvuddewoko kakati nno Shiba Kalungi nno munnange ye byamusanyudde dda esayidi eno ali mapoozi geeno ali mu kushiringamu naye nkugambye ali bulala mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi. We are doing kulabisa wange byebyo. Drink water and mind your gut. Westlake water. Era nga abadde avudde ku wali ku mikutu gye egy'enjawulo by the way Instagram, Facebook, TikTok kakati nno abadde ne kapuulu kaatadde munnange esayidi eyo ng'ali mu kubuuzaamu bafaanizi be nti nno mugeesinge tayito y'oluyimba Somebody oba Nobody bannange ekibadde eyo osoose n'ondabira omuliro munnange ate ku social media esayidi eyo nga guuma nga bitambula ebigambo munnange ate ku mwana muwala ono era kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo bitredinze nnyo by the way era nga kwabadde atadde kapuulu ako question ezo z'abadde abuuza munnange ate bafaanizi be esayidi eyo mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi jjukira nti nno ali mu kusetinga luyimba lupya munnange jjukira nti nno mwana muwala ono abadde nga yakava wali munnange ate e Canada mu by'okuzaala era nga ali mu Uganda kati essaawa yakakati naye nga muganda wange naye tatudde. What's up everybody? I'm here to remind you about the 22nd. As you know, Queen Karma is in another concert, the return of the Queen. As you know, she's bringing up the vibe and she has a new song. Listen, it's called Somebody. Somebody, somebody, baby, only call somebody, na 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 na, somebody, na 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 na, somebody. Yo, let's wait for the song. It's dropping soon, you know. Before the 22nd, we're gonna all meet at the South. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwentyo bwe nkoze okucekinga ku mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi era nga nja kuba nga kuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo kakati nno wali ncekinzekoko ku mwana muwala munnange ate Spice Diana naye tatudde
abaddeko ko mu studio eno munnange wali ewa Uncle Ronnie munnange wa producer leero gyakoledde project eno era ng'abadde mu studio awo ng'ali musuulamuko amaloboozi. Jjukira nti nno omwana muwala ono by the way ennyimba ze wali ezibadde ziyitinze ennyo nga enzigulawo munnange kosaate ne kagobako esayidi eyo. By the way ennyimba ezo zitambudde nnyo esayidi eyo, zibadde zitradinga era bazikozeemu nnyo challenge ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga bwe nkutegeeza nti nno Spice Diana naye tatudde era nga bw'olaba awo abadde naye mu studio nno ng'ali mu kusetinga oluyimba lwe olupya lwagenda okubeera nga afulumya munnange ate mwana muwala. Coming soon side eyo naye nga bwenti bwenkoze kakasha nti nno video ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.